Alright, HitTV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo, abakyalinako kye mukola, abamu tebanaba kuddayo kukola, tubasaasidde nnyo, abamu baafiirwa emirimu, naye katubasabire embeera etereere. Yonna gy'oli gy'osinzira okutulaba, abatulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, abali Oman, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, baganda baffe abasinzire South Africa, abali mu Europe, abali mu USA, Canada, abali Uganda wetusinzira ne tubona ensi yonna, mwebale nnyo, mwebalire ddala. It's yet another day tusinzira Makindye Uganda, era tulina omugenyi ow'enjawulo. Bulijjo tumwogerako naye yasazeewo n'agamba katukyalireko, omulongo wa Swansubuga okuva Erweza Mukono. Abasinga mujjukira emboozi y'akati eyo, akati ne munsaba obuti, kakati omukulu oyo nannyini buti muleese. Banyumadde munkubira amasene mungamba owaaye twagala obuti, bannanga obuti ne mbagamba sebulina, naye omulongo yamanye ebikwatagana ku buti. Tugenda kubanga tuwayawayamuko naye akukyaliddeko wano mu studio zaffe mpola mpola. Omulongo wa Swansubuga taata tukwaniriza naye nsanyuse kubanga ate kati ntuuseeko mu maka gammwe, ntuuseeko mu studio zammwe, wantu wafaanana bulungi, mwebale kuteekateeka. Bantu abasinga emirimu gyabwe tebaagala kugiddaabiriza, notuuka wakolera nogwamu n'amaanyi, naye ntuuse wano wantu wafaananira ddala bulungi, mwebale kutegekawo. Yenze Nsubuga Wasswa, ndi musawo wa kinnansi. Munnange nate nkyenyumirizaamu, sina na nsonga lwaki sikyogera. Waliwo abanga nti ng'obusawo bwe obutwalira nnyo ku mumwa. Nakola emirimu mingi nga sinaba kukola busawo buno, naye ndaba nga nze nalina kukola busawo. Abantu bangi so okukola omulimu n'okukola emyaka 9 oba 10. Eriyo abakyala baga nti nze nina experience mu kulenga ennyaanya nga zirengedde emyaka nga 10, naye n'omubuuza kyazirinamu nakyo nga takikola nga takikulaga. Nze nno ntera ogamba abantu teri kintu kizibu nga kukyusa mulimu, naye buli lwolaba nga gwokozeeko gugaanye, ate okukyusa kikulu yono ogwira ku mulimu nga gwolina okukola. Omulongo otegeera otya nti kati guno gugaanye nga gwe wakolako byokoze? Kuba kati omuntu ayinza okuba katugambe alina kyakola oba bamukozesa, tebamusasula n'agumirawo. Abamu beekozesa n'akola, kati tugamba atunda nnyaanya ali mu katale naye era nga byakola tebitambula bulungi. Omuntu omanya ddi nti kati kyenkola ndowooza ebudde bwebo kankite? Ebintu bingi ebisobola okukulaga nti okay. Mulongo, omuntu amanya ddi nti omulimu gwenkola siigufunemu? Engeri nyingi gwe mwennyini gy'osobola okwezuula, neweezuula wekka nti guno gukoze eki, guganye. Era nze mu bulamu bwange kyovola nze nakola emirimu mingi, naye ntandise okumenyera emirimu gye nnakola gisinga emyaka gyange obungi. Kwanze nafumbako ne ku mmere mu woteeri, nze ngifumba, nze ngibega, nengitambuza nengiwa abantu. Nkoze emirimu mingi, naye buli mulimu bw'ogukola okumala ekiseera otandika okwezuula nti guno gulabika gugaanye. Naye kyennyama ebbanga ddene nga oba nkugambe ntya, nentuuka n'okulowooza nti mu nnyama eno mwe ngenda okufuna buli kye neetaaga, nenjokya. Ogwe mulimu gwe nkyasinza okukola ebbanga eddene, okwokya ennyama. Naye kyennyama emyaka 9. Ng'ennyama ogyokyerawo mukono.
waliwo abakyakumanya obulungi mulongo nga bakwita linnya era bampitanga bunyama naye ekinzija mu nnyama ki abaana nzadde abaana bakuze batandise n'okubabuuza tata mwakola mulimu kyali kya bunyama ate ennyama eno weyadibanga nafunanga okusomoozebwa nga abantu baŋŋamba kubanga enneeyisa yange n'embeera zange engeri gye nali njagala ennyo obuwangwa abantu nga bampita musawo nga baŋŋamba kati nammwe abasawo ate ennyama ekudirako etya so abantu bayagalanga oba ntandise okwokya ennyama abantu bagirire ku speedi eggwewo olw'ensonga nti ninga omusawo kati nakyo kyampanga okusoomoozera nentuulangawo neŋŋaana ye mutuufu ng'ennyama egaana nyama nenjivaamu mukwano gwange nantwalako eyo ekireka netutandika okukola mu kolansi tufumba kolansi netuyiwa empya z'abantu naye omulimu ogwo nga gwetaagamu amaanyi n'obumalirivu kubanga oyimirira waggulu ku kikalayi kya kolansi nga kibaamu omuliro nga muyitirivu nemufumba kolansi naye nze ekyanyamba nti nanyumyanga nnyo emboozi kati ngaebiseera ebisinga sikola nga mbeera mu mboozi nenyumya bandaba wano nga onyumizza nnyo nga nvaawo nga nzira walala kwata olweyo nenjerayerako wali mukongoze kyebayinza okugamba ndowooza bakibayita okukongola nga sirina maanyi naye nga nina emboozi kati nga tebawubaala nga wendi ku mulimu takola nnyo naye era nga webasize nga kirabika nti ono nno leero mulongo teyazze obuti twayogera ku buti wano wayogera kati nogamba simanyi walina akati kokona ku mukyala nakwagala abantu bakubirawo amasimu nembagamba owaayi nannyini buti era kati nkuleese babuulire obuti nze ebyobuti sibimanyiiko era sibimanyi kozi Aloni yali akagala oba wamuwaayo kamu namugamba nti yaya ntanafuna buzibu mpozi kukyamaanyi galaga ekivubuka namuga nti eryo oba olyagala nja kulikuwa kati ku kigambo ky'obuti omuntu ayinza okugamba nti obuti obukwana banaye ekyo yali mbeera nti kyekiseera ekyaliwo ku ssomero ate kyali mu mutwe gwange oba kyali mu bulamu bwange nga ndikola obusawo kwekuba nti kyanzijira bwe kityo kubanga mu bantu abandagirira ennyo eddagala nawe saakunyumiza naye natuula nange buli nenseka omusajja oli nze gye nalaga yaŋŋamba nti osobola okufuna omujjonkezi kanyonyi kabeera n'olwoya nga luwanvu olukira nga luwanvu nemugaa nti nsobola naye nga nifuna omujjonkezi ogwo nolaba omuwala waafuse n'osimbawo akooya ajja kukunoonya paka kakati olwo omanya oti omuwala nti yakusa kitegeeza nti obeera olina mugoberera paka owa akajanaafuyiza nanoonya ebijjonkezi naye saafunayo satunako okumujjonkezi kintu ekyo kyakusa bubi kubanga nakola ne ku mpanda nenginonye naye babanga ebijjonkezi gibuuka tugenda okukisaawo enamagami wansi n'envumulo tukuba emijjonkezi ngaemijjonkezi gikubika so kyali kiseera kya ssomero kusoma tewaliwo omuntu nti akola bizinensi tewaliwo omuntu nti akola mulimu wabula abaana mu neeyisa z'abaana ab'essomero zakwana buwalawala babeera bakola ki basoma nabo so kati mu mbeera eno akati tekakyakola sayansi mulala ereero n'akati sijjukira oba kyalinga kikolo ki oba nanoganga kikolo ki mbutuufu siyinza kijjukira oba ndikikola nena okukijjukira naye eddagala erisobola okukola ng'omuntu abadde tagaanja emikwano nga gikusumbwa kubanga twogera ku kukwana omuntu n'agamba nti abakazi bansumbwa naye si bakazi bakaye basumbwa
osobola okubeera nga abakazi bakusumbuwa yes naye nga n'emikwano gye nnyini ng'okolagana n'omuntu awatali ensonga nimwawukana gw'abantu omuntu ayinza okusuubiza tugenda kukola ffenna ne bwetuti olugero agamba nti nakiyimirizza ate mu ddakiika ntono nnyo ng'olaba atakikoze n'omuntu omuki n'omuntu omulala waliwo n'omwami omuyimbi mukwano gwange yanyumizaako ku mboozi nagamba nti bayimba n'omuntu oluyimba sinza basanguza bayimba n'omuntu oluyimba ne lutunda baagala odukola vidiyo ono n'amuteeka ebbali ne bateekawo omuntu omuki omulala eddoboozi lyoli naye ng'ali mu vidiyo omuntu muki mulala kale embeera bwe zito zituukawo so kuba kwezuula n'otandika okwezuula n'omanya nti mubutuufu emikwano gino girabika gikola ki ginsumbuwa katutunuulidde gy'abakazi bokka tulina enkola gye tusobola okukolamu n'okomyawo okuganja abantu ne baddamu ne bakwagala bakuyayanira n'abakazi mwebakola ki mwebajjira n'olondamu gubuulya so ng'ogamba nti abavubuka baleme nnyo embeera kugissa nti abakazi bansumbuwa bakazi kiteke ku bakazi kugamba aleete emikwano gyonna gwasumbuyibwa abakazi nga tonnaba kunoonya nakwesiba nnyo ku kyabakazi sooka weezuule gy'emikwano emirala nkolagana nagyo ntya era ddala ndi mu mbeera ekolagana n'abantu ne batansuula kubanga kibi nnyo muno mu nsi mwolaba tuyitamu buli muntu ng'ayitira ku munne waliwo abantu bangi bali bweru wa ggwanga naye nga akubuulira layini engeri gye yagigobamu n'agigobamu nga gyali mikwano n'atambula n'alinnyonnyolera akola ki n'agenda so emikwano tulina okwesiba kugyakuganza wabula tusooke tutunuulire gy'emikwano mu nsi nyimiridde ntya ekyo tusobola okukikola nekikuyamba nga tutunaana kuddayo kunonooza kati ngenda kuona ku muwala kati angoberere waliwo oli nga biri byonna bitereezezza naye nga wewakyagaanye ng'agamba nze birala mbirina naye waliwo omuwala gwenjaga kati ekyo kyebalenda okugamba njagala nnyo olya ŋŋambe nti nina omuwala mubutuufu mpulira newentambula ne bwalinnya bw'ati obulinnyi naye nga wamugambako saagala kugamba nti mulaba bulabe nga wamugambako n'akukaluubirira ebyo tujja kufaafaaga oyo olireeta makula newebazabagaa nti mubutuufu omuntu mulina oyo tusobola okufaafaagana ate bw'aba tamugambanga nga amwegombere namulengera mala mugamba owulire waliwo abazibu otuukako tusobola okubanga ffe tusuubira tujjamu okolako naddagala naye nga timwe tuwona omugambako obugambi ekigambo nga ajja kukkiriza nebeerayo oli ng'alina omukazi awaka nga yamuleeta wa mirembe naye nga mukudde wali olabyeko wali olabyeekaawo okirowooza nti eriyo abakazi bangi nga byebizibu by'abasajja baabo nga mukazi wo kyekizibu kyo ng'omukazi gw'olina ewaka kyekizibu kyo ndowooza kyekimu era ne ku bakyala ayinza okuba nga naye ate omusajja gw'alina kyekizibu kye omukazi ng'akugobya ku mizigo kwemubeera ne mubeerawo omukazi n'awanuuza kino n'awanuuza kiina n'akulemesa ebintu okutambula omukazi ayomba n'ono n'ayomba n'ono nekizibu kyo nebeerayo omukazi nga takusaasira esente buli gyalabako ngaayagala agitwale buli gyalabako ayagala mugye buli gyalabaka nsobola okukuyamba mu mbeera omukazi nakkakkana nakomyawo okwagala natunaba kunonooza nnyo nakutunulira betukwana n'abawaka waffe nabo bizibu byaffe nga yakyankalana nga yali muntu mulamu naye nga yakyankalana nebeerayo omusajja nga alina omukazi naye nga ekintu ekyo kituuka nnyo ku bantu bawali okigenderedde naye nga omukazi ono kizibu kye naye nga kizibu kye kitya nga ne bwapulaaninga okugenda okukola omulimu mukazi we n'akimanyaako katono bwe kati nga bikomaawo abo bangi obuzibu buva ku kyalo omukisa gw'omukyalo ono guba mufu
ng'omukyala talina mukisa nga talina ate ng'ovudde n'ekyobutaba na mukisa ekyo kitono ndowooza omukyala abeera mulwadde yeetaaga okujjanjabira ddala obulungi atereere nga talina nga niwomubuulirako nga nibwosulayo busuzi n'osulako omukazi oyo ng'enkya ogenda bagirabe bakuyisa ogenda nyabo nga tosobola buli kimu nga buli kimu kifa ate nga mukazi wowulira omwagala mukazi wowulira tosobola mulekawo ekyo weekiri mu bantu so nga tufuna okutunuulira bintu bingi tusooka twekenenye ku bantu betuwangaala nabo bo otambula nabo otya so omanyi otya nti gwendi naye wa mukisa gwendi naye tusobola okwezimba kuba ekyo nakyo kitawaanya abantu mwatu tebibula gwotandika n'otunuulira mu bulamu bwo nti nali bwenti kubanga ono obulamu bwe kizibu nnyo munange okulowooza nti okukimanya mu kiseera ng'olina sente nti nzirina kizibu naye wezikuggwako kubanga zigenze zikendeera otandika okuzza obufaananyi emabega noga nti naye mubutuufu mbadde nga nkola bwendi badde nga nkera ku makya nenkozesa emitwalo 5 naye ng'ate ndaba ngaerangi naye kati nkozesa na mutwalo naye mubutuufu era noonya nezengendo terekako nezibula abantu gye bali nga sente wamala okufuna emitwalo 10 bwati mu ngalo nga tannazirya kuggwawo nga tasobola kufuna ndala kati nebyo gye biri nebeerayo oli nga olukwata eddagala bwati n'alissa ku muliro nerinyooka nga n'akatini kabadde alina baba abadde atundatundamu ng'olunyookeza eddagala nga buli kimu kikyankalana olunyookeza eddagala nga otajja kuddamu kukola ekyo nange nakirina kyantuukako mu kukola ennyo emirimu nagendanga nange nenoonya ku ddagala bitambule naye nga geza oliteekeko geza okwata eddagala wagendaga bali tebakola nga bakubba mwattu ate yakutwalangayo nga kukakasa nti bajja kukuyamba nga ye bimukoledde ye nga kimukoledde nigwe n'oteekako eddagala nekigaana kati olubaala ono olumu agenda asumbuwa abantu mu ngeri gye batayinza nakukola ki nakutegeera ate gwe era kyekiri kyenkugambye nti buli lwoteezuula gwe mwennyininyini kutula neweefumitiza noga ndi naye mu butuufu nkoze omulimu guno kati emyaka gigino 5 eri abantu abazze mu ddakiika 2 ne bagukola gwe gumu gwenkola bo ne bayitawo eri abantu abazze nga nze mbawadde n'amagezi mu mulimu gwe gumu bo ne bagenda naye nze nga sivaayo tandikiraawo wenoonye ku bintu bibiri kusobola okuba kuliko kitya kimu osobola okuba ng'ogwo si mulimu gwo ng'oteganira buki bwereere nga toli kufunamu ng'oteganira bwereere nga togenda kufunamu awo nyini wetubadde tulyoke mugamba otegeera otya nti kati nteganira bwereere nati kyenkugambye nti okwezuula kuva mu ggwe waswanze nezuula ntya kwefumintiriza omulimu guno okuteekamu obudde bungi okufunamu kitono ate ng'olumu byoteekamu obudde obutono ennyo byebikuyimirizaawo naye kuba kwezuula eri abantu ngaakoledde omulimu emyaka 20 naye ngaapangisa so ng'eriyo n'avuga pitch border nga asobola okuzimba ennyumba neggwa n'agisulamu n'avuga n'agula ekifo ekirala n'azimba ez'abapangisa gweokimanyi nti eriyo omuntu ng'ali ku kyeyo nga amazeeyo emyaka 4, 5, 10 naye nga talina kyalina nga bwe yagendanga bwali njogeddeko n'abantu nakuga nti nze eno mazeeyo emyaka sijja kulimba giwera wabula kye sirina sente newebuuza kati ziba zalagawa kubanga eyo yennyininyini ebulaaya gy'oli ate yeri abantu
nga bakoze ebintu ebyenjawulo bingi nnyo kubanga kankubuulireko Lubaale tebamuddukako waliwo agamba ninye ennyonyi kiwedde ebyammwe ebisigadde ngenze kikuba afazaali funa akasente akatono okawe bano abasigala bakyapambana n'ensonga eyo bw'okola ebibyo emirembe ojja kugifuna naye ng'ogamba nti nze bibadde binteganya wano kati nziruse ngenze era osobola okusigala ng'osigadde mu mbeera y'emu so ntera okugamba abantu ne luli nabagamba era nebaza nnyo abantu abankubidde ne tunyumyamu nga tompadde yadde 10 ne tunyumya mu mboozi gye tunyumya eyo omuntu asobola okwezuuliramu n'amanya nti kiyinza okuba nga kino kyekinsumbuwa mu bulamu bwe tuwangaalira mulongo abavubuka abasinga tulina okusoomoozebwa nti abasinga abavubuka tebalina mirimu abagirina tegisasula bulungi bw'aba agulina abatono ennyo abagirina tegisasula bulungi abamu bawatanyiza mu busobozi bwabwe obanga bakozesa abantu be bamanyi eggwanga ne baliddukamu ne bagendako mu nsi endala ez'Abawarabu abasobedde ne bagendako mu bazungu mu Bamerika bagezeko okuyiyiza eyo naye abamu era bwe batuukayo n'asanga nti obulamu era bweyongedde kkalubamu nti yava wano era abasinga babeera bakuba amasimu bannange twagenda abatugamba kino ebintu tebitambula so nga ate waliyo abamu bwe bakola omulimu gwegumu nga ye emirembe bagiina waliwo abawala abeera mu kiyumba abo baganda baffe nga emirimu abamu bagamba nze bampisa bulungi abalala babeera ku masimu nga bakaaba bannange gavumenti mutuyambe so tutandikire ku mbeera y'emirimu abavubuka bakoze batya okwetereeza neyanziza obuuza ekibuuzo kirungi kubanga buli omu ayagala kukola waliwo ekintu nkivumbudde nnyo mu biseera bino eby'omuggalo nze bwe bagamba nti emirimu bagigaddewo natambula nenzirayo mu kyalo ku mulimu gwange ku mbuga zange nendekawo omuntu nga mulabirira muweereze ssente n'agula ebyokulya n'emmere nga kyesaagala ebyoto bino bizikire nga njagala bisigale nga byaka ne tubeera ennaku 14 ezasooka ozijjukira ennaku 14 we ziggwako nagenda okulanga batwongedde endala ennaku 20 mu lumu nengamba nti luno nno lubaze nze nakwata enkumbi neŋŋenda nenkuba amataffaali nentema ettaka bwe ntema ettaka ne libeera lingi nnyo nga sirisobola nateekamu akasente akatono ne batema ne libeera lingi kuba nalinayo epoloti mu kyalo naye bwe nafuna abankubira amataffaali mu kiseera ekyo nga ne ssente sirina ngenza okukomawo ntandika okuddukanya emirimu gyange nga boolwedde gye bali bakola okimanyi nti bankubira amataffaali agawera 3,000 nagenza okubala abalamu nga buli ttaffaali baligula siringi 18 nagenza okubala abalamu nga wokka mwaka akaseera n'obusente obutonotono bwengenze nteekamu ng'okimanyi nti osobola okugyawo kapito asoba mu bukadde 3 kati mu kyo kiri wakinkuzizaayo eyo n'okuyiiya kwaffe ffennyini ng'abavubuka nako kwafuuka kutono kunafu tulowooleza nnyo mu bintu ebinene nti mutusobola okufuna so nga n'ebintu ebitono osobola obifunamu ate mu kiseera ekitono nze we nakulira ewa jjajja waffe eyo ebulemeezi twagendangayo okuwummula naye nga abantu bavuga eggaali nga kuliko minzaani ng'agenda agula emmwanyi mu kyalo n'ajja n'apima obumwanyi n'abutwala ku kyuma n'atunda n'afunayo ssente n'akomawo n'obwesigwa nakyo kikulu nti abantu bano b'okolagana nabo
bwe batuuka ne bakwesiga ffe jjajja yatuukanga n'okubanga emmwanyi alina gwaziterekera ngaga nti emmwanyi situnda gundi yajja okujja azitwale naye yali yamuzuulamu ki yali yamuzuulamu obwesigwa nti n'olumu yakwatanga akasente ke n'akawa jjajja ng'alina ekizibu n'amulinza ati ajja kujja anoge ki emmwanyi n'olwekyo naffe ffennyini ng'abavubuka okuyiiya kwaffe nako kwakendeera kimu ekyokubiri amazima nago ne gatuggwamu tetukyagakola ki tetukyagalina ekyokusatu obwesimbu n'obugumiikiriza newankubadde nkugambye nti waliyo omulimu gw'okola n'ogamba nti guno kanguleke kangwesonyiwe kangende nkoleko ku mulimu omulala ng'olwanaganye nagwo guganye okozeseza ku ddagala liganye okoze buli kimu kiganye n'ogamba nti guno kangukole ki kanguleke naye ate n'obugumiikiriza kikulu nosooka oguyiyayiya noyiya n'okola ku kino okulabira ddala nga kituufu olwanako olabe ng'omulimu guno ogujjamu ssente nze siwakana na muntu akozesa ddagala ku mulimu gwe wabula ate njagala nnyo omuntu akozesa eddagala ku mulimu gwe ng'afa ku kimukwatako enjawulo yeriwa eriyo omuntu nga akozesa eddagala kugobaganya bakola mulimu gumu ng'agamba nti nze njagala okufuna eddagala bano singa wano nsigalawo bwomu tolwana n'abantu ebyokulwana nabyo birina byebizibu bino ebikusumba omulimu gwo sooka otuule ofumiitirize eri abantu ng'ekibalemesezza emirimu gyabwe okutambula nga bakyafu nga tewali amuloga nenga buli ajjawo okulyawo emmere okwakyagamba natunula yaga nti annange ekyo nekiremesa omuntu so waliwo omuntu nga teyeetaaga yadde ekikolo ky'eddagala nga teyeetaaga wabula nga yeetaaga kufuna bufunyi bwongo na kutuula neyeefumiitiriza naga nti naye kiki lwaki ebintu byange tebitambula eddagala lino ogenda okulikozesa okulyongeramu mu butuufu nga ekintu kyongera bwongezi genda muki mu maaso naye ojja kunyokeza eddagala ojja kunaaba eddagala ojja kukola ebintu bingi singa onoobeera nga obwongo bwo bulemye okulowooza nti mu butuufu ntereezezza nti ekyenkola kijja kukulemerera mu mbeera eno abasawo mulina obusobozi obuzuula nti ono oba kino kyekimulemesa nti buli kimu kigundi oba just abamu tebasobola kwogera nga gwe bw'oyogedde natakugamba kituufu olw'embeera naye nti ayagala akasente n'akukimako bukimi kasente njogeddeko n'abantu bangi nesibawa ddagala waliwo omuvubuka mukwano gwange kati yafuuka mukwano gwange naye yajja si mukwano gwange naŋŋamba nti nsiika capati naye tezitambula kyokka ate waliwo eyakajjawo kwekutula ne mubuuza nti bw'otunulamu mu nkola yeeyo emirimu gwe tosuubira nti abantu baali bakowadde okulya ebintu byo nga bafunye bufunyi mu kisa ne wabeerawo mupyajja n'aŋŋamba nti sikitegedde ne mubuuza oyimiridde otya mu nkola gy'okolamu emirimu gyo ekyamazima yali ayambadde bubi nga kikulaga bulazi nti ye walemereddwa okweddaabiriza ku mulimu gwe ku mubiri gwe ng'omuntu nga kikuwa bubi nti waakolera wateekwa okuba nga si wayonjo okitegeera ne mugamba nti ekisooka oyinza okuba nga toli muyonjo saagala mugamba butereevu nti toli muyonjo namugamba nti wokolera wateekwa okuba nga si wayonjo ate ng'otunda byakulya ebyokulya byetaaga omuntu nga atunula kyagenda okulya okuteeka mu lubuto lwe nga mutuufu mumativu ne mugamba nti oba nga toli muyonjo wetaaga okweyonja ekyokubiri n'ekifo wookolera okiyonje akadomola ka langi kagula siringi oba kati bakongezaamu kakakaaga ni kagulanga n'5,000 ekingi ka mutwalo kakwate siiga ku mudaala ago gukyuse entunula waliwo ebintu bingi abasenga babibuulirira n'abawala nga bagenda mu bufumbo leka kuddira kitanda gye kyatunula emyaka 4 kisigale nga kikyatunudde kikyuse omwami akomewo wakanga akomewo nga
ikintu kitunudde nyumba yakyuse naye oli mu lugambo n'ebintu by'okukola waka ne bikulemerera okiraba eri abakazi nga waka lwayambaddeko obulungi ku lugoye olulungi bawateekwa kumubuuza nti olagawa kubanga yakimanyira nti ono mukazi wange ye bwatyo walibeera naye nga wali weeyonja wali muyonjo wayambala obugoye obulungi n'osikiriza omusajja ono nakukwanaye watuuka waka osiba akaviiri ne kabeera ku mutwe emyaka n'ebisiibo so nga tetunnabagenda mu byaddagala mu byakuloga mu byakukola kutya mu byakufuuwa mmindi mu byakukola kutya tusooke tumale okwezuula kyenkola kyekituufu ku mulimo gwange bwe nfaanana bwe nina okufaanana iryo lw'abasawo mikwano gyange nga musawo wakinasi naye ng'otuuka wakolera nyabo omuntu yenna bw'atuulanga mu kifo kyo mu kusituka naye kunkumula bw'ati kabina wezuule manya bumanya nti ayinza manya nti akabonero kalaga nti wabadde atudde tewabadde waki tewabadde wayonjo tweyonje tutuuka okukozesa eddagala ng'eringa mmanduso nga ebintu byeyongera bweyongezi kutambula naye bwe tuneesiba nnyo ku kintu ekimu gwe n'olowooza nti nze ngenda fuuwa nnyo emmindi so ogifuuwa ne bigaana. Alright, HitTV Uganda, thank you so much for watching. Nanje musinzire okutulaba. Tunyumyamu wano ne wali tulina omulongo owaswa Nsubuga tugezaako okuwayawayamu akubizibu abavubuka bye tusinga okusanga kubanga mulembe gw'abavubuka era nga ekisinga okututawaanya byo byennyini bye tugezaako okwogerako emirimu tugyogeddeko mpola mpola ng'ovudde ku kyemirimu n'amaka gakutte kaawo mpola mpola then ekyokusatu ekitawaanya abaana b'obulenzi ndowooza amaanyi ga kisajja tuli wagoogerako naye ndowooza oyinza okuddamu ogamba n'ogezaako okubannyonnyola amaanyi g'ekisajja awo abamu era ababadde bankubira amasimu awo ne mbagamba banna omulongo wiiki eno ajja ku lw'omukaaga tuwayeemu abannyonnyole kuba olumu omanyi enamba yo wagisoma wali ku komerero ate abamu tebabisoma gye balaba wali gye bakola gye bakuba kati ozuula otya tigeetaaga sigeetaaga agati eriyo omuntu ng'ekimulemesezza okuyala amanyi g'ekisajja birowoozo mwattu ng'agenda okutuuka ku ewa munne ng'ebirowoozo byamuwedde mudde ekisooka ng'enjala emuluma n'abantu bewaka ne beebaluma kati obwongo ne bulema okutunuulya kyagenda okukola wabula ate n'abugabanyaamu olwabyagenda olwabyatafunye nabugabanya ku njala musala tebamusasudde omulimu guyuuka kugamba n'abeeraawo nebeerayo omuntu ng'amaanyi g'ekisajja gamubuze lwa mukyala ali awaka ng'omukazi ayomba omuntu ng'amaze okuvumaavuma ne bwakuzza kigaana kubanga ndabyeko bangi ng'akugamba nti ewaka kigaana naye bwe ŋŋenda ebweru eno mbeera wa mutawaana kitegeeza nti oyo oluusi aba teyeetaaga ddagala naye eriyo abantu abakuze nga mu butuufu amaanyi gakendedde bukendeezi kubanga omubiri guno we gukula gugenda gunafuwa kati oyo ye automatically battery ebeera yeetaaga okukola ki okukyajinga nawe era okiraba bulabi nti omuliro gukendedde n'olimuwa n'agenda n'akyajinga era n'abeera bulungi kati ng'omukulu ono ye teyeetaaga kati oyo egyo emyaka gyetaaga kwetereeza mu birowoozo gyetaaga mu birowoozo naye oyinza okwesanga emirundi egisinga nga teyandiyetaaza eddagala wabula nga ebirowoozo bye biganye okutereera ku ekyo kyabeera agenda waliwo omuwala yansindikidde ka message naŋŋamba tugambire mulongo nti abaana abalenzi
batuzanyirako buzanyiro ne batuwasa tebabawasa tebaba kugamba abeera awo namugamba nkwagala nnyo namuwaana olumalirizanga amuleseewo amusuddewo ate agenze ku baana nekyo ndabadde nakyogeddeko nti bwe zuula buzuuzi nti ono mu butuufu gwe njagala njagala mumufiirako akubira akasi akubira tujja kumufiira ogambe nti ano nyono gwe njagala naye azanyidde ku bantu bangi nenze kwabakomako saagala ddemu azanyire ku bantu tujja kukikola olwo kiba kiti ekyo bino byempulira nti gundi bwagendako ewa gundi amanyi nakikola weyombera nti amanyi gabula ng'agenzeko ewa gundi naye netuteekawo embeera bambi namuteekako ebirowoozo n'okumuwasa namuwasa kale nze bambi ekintu kyange mu bulamu bwange mpulira njagala nnyo okukola ku muntu nga mutuufu atya nga temuliimu mpalana gundi oyo akoze atuyiseeko lwaki ayambala bulungi siri musawo lwaki atunda nnyo siri musawo awanuuza n'okugamba nti gundi oyo atunda nnyo mundogere munsuulire dda tutuula ne twogera bwe tulemagana mu kwogerezeganya nkukolere gwe ekikuyamba ng'omuntu afazaali nsobola okukuleka lwaki abasawo abamu bakola ebintu ebyo oli n'amuleetera n'agamba kati tukola omulimu gwe gumu noyoyo njagala nviire nti tumugjewo nti lwaki abasawo abamu bakikola emirundi egisinga abantu abannyonnyola abeeraze okunnyonnyola tasobola kunnyonnyola mbu nze namuyiikiriza wabula amuteekako ekiboozi ekyokumuwaayiriza asobole okukkiriza ekyo nno kiri nnyo mu basawo nga takebera naye nze nagamba nti ate nze jjajja wange mulaguzi era byonna bonze bojja tekikwetagisa ate mbu osooke tutuule onyinnyonnyole tudda buzzi wali eri jjajjanga buli kimu ng'akisensula omukyamu era akugambirawo nti yadde ogamba nti mujjawo naye mubutuufu naye toli mutuufu bw'ogamba nti oli mutuufu naye toli mutuufu so twandibadde tukola bwe tuti ne bwe tuti n'akuwa bw'emagezi engeri gye muyinza kukola naye ono omwesonyiwa akole naye biki ebibye waliwo abakyala nga omukazi nga abadde mu bufumbo bw'emyaka 10 ne wajjayo omukazi nga mupya naye ng'ate ono omupya azze n'omuliro nga mungi ng'ayagala ono baalekawo abaana baabalekewo ye akole ki agende yasigale mu bufumbo baaba ne bakundeetera tufaafaagana oyo mutwalira ddala nga mwannyinaze lwaki mutwala nga mwannyinaze nti nze nga nkyali mwana muto nakyalako ewa mwannyinaze yali abeera kiyindi ku mwalo mwannyinaze yali yafumbirwa omusajja oli gwe nakugamba gwe naseneranga amazzi mu lyato omwali omusajja omunaganyanga nti galeke bona gajjudde ngagoddukamu kati nabeera nnyo ewa mwannyinaze oyo kati mwannyinaze oyo ye yali omukyalo omukulu mu bufumbo obwo naye mwattu abakazi bajjanga nnyo ne bamuyiikiriza musajja we yali akwanagwana nnyo abakazi nnyo naye bano abapya bajjanga kati kyannumanga nenga nti mwannyinaze ngaono amukabiza nnyo amaziga kati kubanga ffe twanobako omusajja natuteekeyo ebuvuma ku kizinga mwannyinaze ng'agenda kunoba naŋŋamba nkubuulire muganda wange nti tugende netwetikka ebintu mu kibira netufuna netubikweka netukomawo netunona ebira naye ng'era ekitubonyaabonya tutuuke n'okunooba bwe tutyo yali mukazi nga baleeta mupya ng'ayokya so kati ekyo kindi ku mutima nti singa olwaleero nfuna ensonga ewange
ng'omukazi mupya yazze mu bufumbo sigamba nti abasajja baleka okukwana baleka okuwasa naye gwe bawasizza ng'oli mupya ekyamazima beerako ne wookola ki ne wookoma omukazi ono oleme mulesa bwana bwe era nga ne bandeetera ensonga nga butuufu olemedde ku munno tuse n'okumuloga omulemese n'obufumbo bwe musajja omututte tokyayagala alinyireko ddala mu maka ge ate gwomu gwakola eddagala n'omukazi nayagala ne bandeetera eyo ensonga nkomyawo ekifaananyi kiri ekyamwannyinaze nendabira ddala ng'ono gwobonya ono gwe babonyabonya be bakazi bali eri be baleetanga. Okay, TV Uganda, thank you so much for watching. Ebigambo by'omulongo waswa tebiggwayo naye nga tugezaako okuwayawaya mulongo twogedde bingi kuva gye twatandikidde kati abavubuka bawa magezi ki kubanga ekibatawaanya ndowooza ebintu era bisatu mirimo maka ndowooza byebyo mirimo n'amaka mirimo n'amaka tewali ebisinga byebyo mwattu njagala okuwa abavubuka mikwano gyange amagezi nti ffe wano mu Buganda n'amawanga amalala buli ggwanga lirina obulombolombo bwalyo abadaama babeera batuuma omwana erinnya balina emikolo gye bakola tebagikola lwakuba beekonga abageso batuuka ekiseera ne bakutwala n'ozina embalo ne baba n'emikolo gye bakola tebagikola lwakuba beemoola tewaliyo omuntu ayinza kwagala kwemoola nayimirirawo ne bamusala akambe mu lujjudde nga yeemoola ebintu ebyo birina kyebikola ki kyebitegeeza naye mulese nnyo muwaddewo gaapu nnene abavubuka muwaddewo gaapu nnene wakati w'obulamu bwammwe n'obulombolombo bw'amawanga gemukola ki gemuvaamu kati obulombolombo buno bubabanja ne butuuka ekiseera ne busiba emirimu gyonna negikola ki negyekwata n'olwekyo nga tetunnaba kulowooza nnyo kunoonya mirimu gye twasoma na kunoonya mirimu mirungi tusooke tuddeyooko emabega twetegereza obulombolombo buyimiridde butya era wembanga ndi Muganda ewaffe mu Buganda bakola batya bwembanga ndi mu Nalwanda abannalwanda bakola batya kubanga njagala okukutegeeza na buli muntu gwolaba aliko obulungi emabega waalinayo entereza gye yatereezaamu obuwangwa buli muntu okutereza obuwangwa kyekibeera kitya tukolere ekizampo ku Buganda Omuganda atereza atya omukululo gwe Omuganda okutereza omukululo gwe ekisookera ddala obukulu tulina bajjajja baffe mwe twava bajjajja abo mwe twava balina ensikirano zaabwe ze batambuza n'olwekyo osobola okuba nga gwe oli ku Kampala kuno ng'okola emirimu naye ng'ewammwe ebijja tebirimwa toligendayo kulimayoko ku bijja waliyo bajjajjaabo abali eyo abeetaaga fazaali ogendeyo omulabeko oba kasukaali ngaako okaweeyo ofune ku mikisa egiva ebuuyi eyo nebeerayo abalina ebyobuwangwa bwabwe nga balina ebyoto byabwe ku kika kyabwe sigamba kujja wange ku kika kyabwe nga kikwetaagisa kugenda ofuneyo oluku ogenda okuma ekyoto ekyoto osabe byosaba otambule ogende waliwo n'enjogera egamba nti ddayo okeewamwe empewo zemmwe zikole ki zikufuweko muneno wano mu Buganda buli kintu kirina kyekitegeeza bajjajja baffe baaluka emikeeka naye emikeeka gyalina kyegitegeeza baaluka omukeeka ne bagutuuma mukeeka naye nga gulina ekigambo amakulu gaagwo nti mukeekeeka mugendeko ewaka gendako ewammwe otulekaawo ku mukeeka gendako ewammwe mpewo ziwammwe zikufuuweko naye abantu babonaabonera ku kibuga kuno ne weebuuza n'okwebuuza nti ndowooza batalina waabwe ddayo obeera musoga ddayo keewammwe bakubuulire mulina balina emmando bagiyita enkuni mugende ogende okole enkuni esumulule ebintu bitukole ki bitambule oyagala nti n'abantu amawanga gonna wherever you come from oba oli Muganda oba oli Musoga oba oli Mukyoli
bw'obanga weesibidde ku kibuga kuno n'otaddako wamu kirina engeri gyekisibamu embeera y'obulamu bintu ne bitatambula okuddako kewaka kikulu nnyo n'oba tolina kyogenda kukolayo n'oba tolina kyogenda kukolayo gweddayo ate tukayo obutuusi gw'oyinza okubeera newammwe nga kika kiramba nga teriyo bijja bibaayo eriyo ebijja ebinyuma nga byazika ddayo okoleko ekyo olime kubijja gwokimanyi nti abantu bangi akunyumiza hisitole waabwe naga nti jjajja waffe yali mugagga azaala taata n'abeerako okole ku ssente awo kyokka ate ffe ng'abaana kwegamba nga tebizze nga byeyongerako ki bweyongezi wabula bizze bikola ki bigendeera omugagga yaliyo jjajja taata najjaawo n'afunayo okwo ate ku baana embeera neetabukira ddala nga tonnabatunulira byabufuzi nga tonnagenda mu betting nga tonnakola bintu byonna bisobola kumalako mirembe sooka weebuuze nvaawa wano mu Buganda ekigambo kibanja bakiwanga omwana nga bakimuwadde ng'amakulu gaakyo nti kimubanja okuzimba kimubanja okuzaala kimubanja okukirima kwegamba ekibanja lyabeeranga bbanja kimubanja omukazi naye ate kati wano omuntu waafuna ekibanja olukimuwa nga kitunda butunzi agulamu booda kati kitegeeza nti ebintu bingi nnyo ebyetaaga ng'otudde butunzi bwoti neweefumitiza nogaa naye sente zino zenagula kwebuulirira nga tewetaaga musawo ye nga tewetaaga genda wa muntu so muzirya nnyo ez'obwereere ng'omuntu ekimulemye okwetereeza bwongo bwe so nzaawe ngambira abantu nkubira ofune obudde tutuule twogere bye tunaayogera bwe tuti ojja fuuka mukwano gwange si lwakuba nti nakuwa eddagala naye ojja fuuka mukwano gwange lwakuba nti twayogerako naawe nenkuwa amagezi omulongo nga tumaliriza akatale ke kakoyagala okugamba abatulaba bannange bawe n'ennamba yo eyange balekerawo bwe ziba nga nsonga zo bakubirenga ggwe abaagala akati obalagirire baabakusanga n'ebirala byonna obibabuulire nze wano nzizeewo buzi ndiwe mukono embeera mukono ekyalo bakiyita Lweza wenkolera emirimu gyange gino egy'obuweereza egy'obujjajja sente nzaagala naye nyumirwa nnyo nga nina gwenzibanja nga gwenzibanja ntya nga ninamukolera n'atuuka n'asiima naga nti mu butuufu zino kanziweeyo omusajja yakola ki yakola so ng'ojja tunyumyemu ng'ombuulira ekizibu kyo tosooka kulembeza kigambo kya ssente kubanga newonozikulembezera nja waliwo akubuuza jjajja nzijeeyo naye wemanzija nzija na ssente mmeka era nkubuulizawo nti ezaaki kubanga sina kye nnaakukoledde ogenda kujja kundaba tunyumyemu n'ekikuluma sikimanyi kati nkugamba kya nti weetikeyo $5 oba 3 ojje najjo giba gyaki jangu kasitobera kasomala okufuna transport yakuleeta nakuzaayo kimala kubanga nyinza obutasobola kuwa sente zikola ki zikuzaayo ng'ojjanga tunyumya kati mbye twogedde bwe tuzuula nga waliwo ekyetaaga okukolako kyoddayo nakyo n'ojja ne tutandika okukikola n'ofuna emirembe waliwo abatajja kusobola kujja bali emitala w'amayanja baganda baffe bali eyo Uganda bagivaamu bayiyizaako abantu abamu bafunyeeko abali emitala w'amayanja abalina ebizibu nga yaddukako bidduke naye ngeno byasigalayo bantumidde waliwo abantumira abantu n'asindika abafamire ye jangu ogende ewa omuntu bwati ne bwati mutuukeyo ebisigadde tujja kulaba kati nga yooli alinze mawulire kulaba ku biki ebiffe eno tulabe ne wabeerayo omuntu nga yeetaaga kukolako ye mwennyininyini ng'omuntu ng'alina ekimusumbuwa nakugamba nti oba osobola okufuna olugoye lwo kyanguwa nnyo naye n'obanga olugoye lubuze tusobola okukozesa amannya ne tukuyambako mu mbeera eyebeera ekuzibuwalidde ebintu ne bitereera osanga omulundi ogumu olituuka e Uganda n'ojja n'ongulirayo endeku y'omwenge n'ennywako omulongo abantu bawe enamba y'essimu nga tumaliriza enamba y'essimu
eri 0759 69 39 88 jidde mutata 0759 69 39 88 simu yeri ku WhatsApp. Alright, ITV Uganda boze badde mpanvuko naye nga tubeebaza okuva gye twatandikidde mwenna abazze batugoberera omulongo waswa yonna bulijjo gw'owulira twogerako wano naye ng'osobola omukubira ku ssimu munoonyeeko mukubireko muwayeemu ebisingawo ajja kubanga asobola okutereereza obulamu. Aaron Bobo mu kamera, mwebale nnyo, mwebalire ddala.